Ampuliriza ey'olwaleero simanyi batugenda kubeera nga tugitandika kubanga guno muliro gwennyini era kino kye kiseera bannansi bannayuganda kye tubadde tulindirira obwedda. Omusajja kandibanga kaweddemu wabula kansooke nkutwaleko mu Christmas karo zino bwe tuvaayo tusumulule busumuluzi guno muliro. Bas kakati siyinza kumala yadde sekendi nga sinaba kubeera nga nsumulula mukwano gwange gwe ampuliriza era gwatambula ne AKTV omukutu gw'omuntu wa wansi omukutu ogw'enkyukakyuka twasumuludde dda. Nkusaba n'obwombeefu nga sinaba kubeera nga tutandika kubanga tusumulula vidiyo eno sooka ogimpere ekigalo bw'omala okugiwa ekigalo gwe weesirikire ebisigadde obinkwase ate obanga oli mupya nkusaba osubscribinge bw'oti okonene ku kade ogambye mukutu gwa nkyukakyuka atali mu nkyukakyuka anooli oba wakyamu. Tutambula ne Haji Miti ono omusajja musomi wa dduwa alina ekizibu ekya buli kala oba oli Uganda oba bweru wa Uganda omukwanako bukonyi kwe ennamba onajja kusomereddwa. Kakati nno maze okubeera nga nsumulula mukwano gwange ampuliriza. Kakati nno wenkoledde vidiyo eno oba wentukidde ku mpewo essaawa zino nga mukwano gwange ekiri mu State House ekyamaze dde okubeera nga kifumba mutuku. Omuganda agamba nti kifumba mutuku kubanga amaziga gatandise dde okubeera nga gayiika. Gano lwaki gayiika era lwaki obunkenke bungi byonna byogenda okubeera nga owulira byogenda okubeera nga olaba wabula nga bino bivudde emyaka gy'emabega ddala okuva mu 2020 otutuukidde wano nga bimaze okubeera nga byetuuma. Kaakati ono amanyiddwa nga omuko ono nga yebba w'omukyala oba muwala wa Mwami Museveni omukulu wali mu State House amanyiddwa nga omuko Odrek Rwabwogo bwe yagenze wali e Bulaaya okuba ekikopo oba okupoloota oba okumatiza abazungu ku mbeera n'obunkenke bye batadde mu nsi Uganda. Ampuliriza bino byonna byagudde butaka era bwe yakomyewo mu Uganda yandibanga omulimo maneya ne emmye. Sooka owulire bino tugende mu maaso bya comrade waffe omu ate asoose n'awambibwa. Kakati ono tusooka tubale okubeera nga tumunoonyaako n'okubeera nga tumubanja nkukomyewo mu mboozi yaffe owulire ebigambo. Comrades bannange noono mulwanyi munnaffe naye bamuwambi abadde asinga kubeera ku Twitter nga gyakubira Museveni n'ebikolwa bye ebibi naye bayeekera banne abaawamba eggwanga lino bamuyita tulyakira Ismael ne wano ku TikTok abaddeko lwakuba akawunti ye si nnene nnyo nti ebadde etambula naye abasajja ba Museveni abatujju era abatemu naye bamuwambi abadde abeera kawempe bamubuzizzaawo. Abooluganda lwe bamunoonya talabika abantu be bamunoonya talabika naye ng'omu ku mikwano gye kigambibwa yamuwaddeyo bamulidde bamuwambye talina waalabika abayeekera b'NRM era nga mubamanyi. So mbadde mbasaba bannaaye tubanje ne ku munnaffe ono naye kati budde buno ali mu mikono egy'abatemu ali mu mikono egy'abasiba akanywa musaayi tetumanyi budde buno biri mu kumutuukako. Kakati nno ampuliriza oyo comrade munaffe naye kyannaku nti yawambiddwa drone ate nga nakoledde akatambi olunaku olw'okwosa jjo ne nkugamba nti nga tukyabanja bannayuganda baabulizibwawo waliwo n'abalala babiri abaawambiddwa e Butambala mu disitulikiti y'e Butambala bano nga baawambiddwa emidumu gy'emmundu abasajja 6 olunaku lwabadde lwakwosa jjo nabo ne bababuuzawo tebannabakubira nga balabikako eri e Butambala. Kakati mukwano gwange ampuliriza omusajja ono amanyiddwa nga Odrek Rwabwogo ampuliriza ono nga yakwata ttenda amata ga Uganda emmwanyi era nga akatale
akakwasaganya ensonga zino naddala kakagowa America kiyateeka okudiringana mawanga ga Africa fenga bamaze okubeera nga batugobamu olw'okutulugunya olw'okulinnyirira n'okukooza akajiri oba akakanja bannansi gavumenti kwe yabateekako America negamba nedda tetuyinza kukkiriza abantu nga mmwe abalinyirira eddembe ly'obuntu okutuuka kulinessa okusubulugana nammwe kakati omusajja ono yasindikibwa mu ggwanga eri America abeerenga amatiza abasajja bano ne ku nsonga mbu ey'ebisiyaga kakati ono bwe yatuuseeyo ng'agamba mbu ebisiyaga si yali mwami Museveni yabisayininga tabeerangako omwami Museveni yadde n'akamu n'akatono era bano nga bagamba nti ababaka ba paaliyamenti mbu be babisayininga wabula pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ono ku nsonga eno bano yose n'abaddiza akaka wabula bwe yamaze okubeera nga abaddiza akaka ngenda kukulaga ate ebyavuddewo sooka olya akatambi ka pulezidenti tugende mu maaso mukirabye lwaki Museveni afuba nnyo okuteekawo diversion n'aleetawo zi diversion z'ebisiyaga n'aleetawo ki kubabba ate kigenda kulekeraawo era ndabye ne bannamawulire baffe abamu ndabye Beka nga buuza ebibuuzo alinga afuba okuntrikinga okunteeka mu situation mubuuze kino tulabe kyaddamu nga bwe siwabangere kye baagala kuwulira naawe sijja kuwulira kibuwa kyoyagala kuwulira ssebo nze nja kwanukula bigambo byange nga nze ebyammwe temunteeka mu bintu byammwe. Okay? I've said it many times that this law was brought targeting the opposition. Agenda kwogera kimuleke bayogera kino Abazungu baba mufuna bayogera kino wakaba muswadde siri mudongo. So it is very important for you to know that you cannot trick us using that law because it was brought to trick us. We are smarter than that. You die in your movie, Mr. Museveni. Wagwe kumira gumire. Okitegeera temunteeka mu bintu byammwe basebo. However, I'll respond to you quoting my own self because you asked what exactly was taken out of context. Yes, I said that we grow and we transform. And as a leader, I am not calling for the killing or institutionalized targeting of some people as a leader. I might disagree with them, but I'm not calling for their killing. Okay? Irecho, njagadde nti making it very clear to you, Sebo. Temunteeka mu bintu byammwe. Carlton Scovia, ekyo ekibuuzo njagala kibuuze ku Andrew Mwenda. Sinze, mukyala wange akutumidde. Njaga mumanyi naye ate neetaaga obbajjukiza mulete munywegerere wano maama. Another thing, you said that I said that some of my MPs work with or for Museveni. Don't you know them? Do I need to explain that? You know them. And yes, nabagamba nti ku nsonga eyo ababaka ba parliament nabagamba buli omu agenda akozesa judgment ye ng'omuntu. Akozesa judgment ye ng'omuntu. Abatali ba NUP si nsonga yange. However, sijagaana abantu bonna abapagandisi ba Museveni kuba okokye baleeta kugezaako kinteekako. Nze baali bantaddeko emmundu. Nina emmundu zange bbiri ziri eyo bankwata nazo mbu mu hoteri Marua. Nze gwolaba bafubye okugamba nti nsosola mu mawanga ng'omukyala gwennyina n'emikwano gyange gye mumanyiko tekuli Muganda. So bajja kukozesa buli kigambo kyonna naye Katonda kyasazeewo temugenda kistopinga. There's no amount of propaganda that is going to divert us. We want to remove Museveni and we are not going to stop. And the people of Uganda are not fools. They are smarter than that. They can see through all this propaganda. I also want to remind you that Odrek Ruaogo, Museveni's son-in-law, was speaking. This moment I saw him saying, oh, now that law was not moved by government, it was the MPs. Kubanga chibocheza. Museveni's son-in-law is traveling to go and explain himself that. And I saw him saying that
they want to repeal this law by the end of this year, as if it's court, to show you that here it is family rule. Kanchide mu Luganda mu kitegere mutabani wa Museveni ayawasa muwala we Odwe Kwabogo mulabe ku machaga leero nga yeegaana etteeka eryo ebisiyaganga agamba si gavumenti wabula ba MP baliisa ku lwabwe era nga asuubiza nti teeka bagala disazaamu ng'omwaka guno tegunaggwako kubanga kibookyezza bafagane na bisiyaga byabwe be baabitandika bakwatagane nabyo. Temutuyingiza mu bintu byammwe. Temututeeka mu bintu byammwe muzaffalu mufaafagane nabyo. Kakati oyo president ku nsonga eri nga bwe nkunyonyodde wabula omusajja n'amayitwa nga Odrek Lwabogo ngenda naye kuwa ku bigambo bye ono nga yeegaana era ng'akakasa ensi eno n'agamba nti etteeka ly'ebisiyaga mbwate Mwami Museveni yateekako omukono mbu gavumenti egenda kulisazaamu obutasukka January wabula ono yafukamidde ne yeegayirira n'agamba mutwongereyo akadde ebintu bino bye twasayininga tugenda bisazaamu musigale nga mutuwa obuyambi tusigale nga tusobola okujja mu America temututeekako natti temututeekako nvumbo bano nga simaze okubeera nga kibabojja obanga kibalya kubanga naggambye nti bano balina ebyobugagga ndulundu ebitawena ebitasangika mu ggwanga erya America bano bakola ddanga basomba batwaleyo kakati batandise okubeera nga bakubako natti nga bwe nnakunyonyodde omusajja n'agamba nti nedda genda weegayirire ku lwaffe kakati bano beegayiridde naye omusajja America yagambye kabe lubale kabe Katonda sigenda kubajjako natti ne mu katale temudda mmwe mumanyi mufaafagane n'ebintu byammwe sooka oli omusajja ono nga yeegaana etteeka Museveni yennyini lyavaayo n'asayininga n'ateekako n'omukono. Our country made a law, not government, the MPs and the population, in a very democratic way, made a particular law. The law is to protect minors, our children, from the torrential money and curriculum that tries to make them adults when they are young. We said, can we not have a conversation about this? Can we not move in the middle? And I've been really trying to do that. Can we not speak about the things that matter to you because they matter to us? But we are confronted with deadlines. January 1, if you don't really repeal that law, well knowing that the process that led to the law cannot be done in 3 weeks, cannot be done in a month. Kakati nno, ebyo byebimu ku bigambo by'omukulu ono ng'akakasa Abazungu nti teyali gavumenti mbu baali ba members of parliament be bakola ebintu bino era bo si gavumenti yaabwe ye yabikola ne Mwami Museveni era nga bano bagamba nti nga January nga lumu tusaba busabi mutwongere ennaku bino tugenda kubisazaamu bye twawandiika ne Mwami Museveni yasayininga byonna byonna tugenda kubisazaamu ebisiyaga bigende mu maaso nga gavumenti yennyini eyateekawo etteeka mukwano gwange ku nsonga eno ye yalayidde neekomba ne kwebaza eriwa nega nti bino tugenda kubisazaamu fe okufiirwa ssente zaffe okufiirwa bizinesi zaffe mu America n'amawanga amalala bino tubisazeemu oba abantu babiri abo banaamanya naye nga ffe tubisazizzaamu kakati n'omukulu bw'atyo bwe yategeezezza ensi eno mu bigambo bye nga si byange wabula kyolina okubeera nga omanya abasajja bano beenoonyeza byabwe nga bwe twabagamba tuze tubagamba enkya n'eggulu ku mukulu guno gwa EKTV tuli okulabisa abasajja bano mu buli nsonga gye batuukako oba oliawo etayamba Munnayuganda kakati omusajja avuddeyo n'agamba bino bagenda kubisazaamu tewali buzibu bonna bo bizinesi zaabwe zigende mu maaso kyokka nga ate mu mbeera eno abaka ba parliament bamaze dde okubeera nga bategekerwa obukadde 10 abasajja bano okubeera nga bo beesayiningira ssente zaabwe za surplus oba ennyongereza ku ze babadde bafuna basobole okubeera nga bayisaawo omusimbi gwabwe wabula ekikwewuunyisa ng'omukyala kalisoliso wa gavumenti bwe yavaayo n'ategeeza nti bantu ba lubatu bantu ba famire emu bantu ba sayidi emu be bali ensimbi eno ey'omuwi w'omusolo oba eya Munnayuganda kaakati nno oyinza okubeera ng'oli eyo oba ebigambo nga bino bitwogerako ng'olooza byakusaaga abantu si ba lubatu si ba sayidi emu si ba kika kimu si ba nnyumba emu naye waliwo obwino amaze okubeera nga akakasa nti abantu bano be bakyasinza okubeera nga basosola Munnayuganda nga basosola munnansi era teri muntu yali asosodde munnansi kusinga gavumenti eno okusinziira ku bwino ono eyabadde ku National TV oba television ng'omusajja amuwa nga tewali muntu n'omu amukuba ku mukono yadde omugamba nti olimba oba kyoyogera kikyamu oba tekiriiyo kubanga ono obwedde ayogera bw'asonga nga bw'aleeta n'amannya nga bw'aleeta ne bwino n'ebifo abasajja bano mwe bali bannange njagala olira akatambi kano nga vidiyo eno gituweredde ekigalo era ng'ompyonyise ku subscription button n'okola ne kade tutambule ffenna oleme kubeera ng'osigalira.
nti 90% of them ffe tugamba bava kalo kamu kati abakiwakanya batulage gye bava because kiri gye baluga nti si gye bava ffe tugamba gye bava tugenda kubakulira ebitongole byonna bira ebitongole balisinze 98 nze byemmanyiko ebisaamusango bitandikirwako genda mu National Housing genda mu UNRA genda mu URA genda mu National Drug Authority genda almost every entities za government zonna abazogerera almost 90% minister abazogerera 90% because ojja kumenyera abatano abatali but 90% ndoza debate eyo tuyinza obutagigendamu because eriko obujulizi kyekakasa obulungi abatudde ku pano wano bakimanyi era nabo kibaluma naye kubanga olw'ebiti byabwe tebayinza kinyurawo kyobala mwanyiraza agambye nti tubeere bannaggwanga honestly speaking njagala tubeere bannayuganda naye okubeera bannayuganda kyateekesaawo n'akakiiko kubayita Equal Opportunities Commission kulaba nti amawanga monna amukaramojja afunamu kyenkanyi ng'ow'ekisolo ng'ow'ebusoga ng'ow'esebei ng'ow'West Nile tulina list ya cabinet tulina ministry wano ministry emu erimu abantu basatu agikulira amuddirira ne PS bava mu lukogo agikulira amumyuka ne PS oyagala njogere mumuluka gumu njogere mbyogere nawe ugimanyi mbyogere agikulira amyuka ne PS kakati nno ababadde balowooza nti omusosoze ye president wa Robert Kyagulanyi Ssentamu okusinzira ng'abasajja bano bwe bajje nga bamusibako ebigambo bino kakati ebigambo obyewuliriddeko ate ekyo kituuza butuuza ampuliriza lisiti weeri ennene nnyo kagibe kufuna mirimu ensangi zino era tosobola okujjako ng'abasajja bali be bakuwadde obakolere bukolezi kakati nno ebigambo bino byatanula abasajja n'abakazi bannansi ba Uganda ne basitula amaloboozi agaawamu oba oliawo ne batuuka n'okubeera nga banyigirizibwa abangi ne bakkubwa abamu ne basibwa abamu baatuuka n'okubeera nga bafa olw'ebigambo bye baayogera nga balabye ebigenda mu maaso bitali birungi mu nsi yaabwe kakati nno mwami Museveni kyamutuulamu era ffena ne tukimanya nti ekkooti y'ensi yonna yavaayo ye ne mutabani we n'ebaggulako emisango egy'okulinnyirira eddembe ly'abannayuganda eddembe ly'abannansi abantu aba bulijjo bassalumanya ne nalumanya abatalina musango kakati nno mu mbeera eno ampuliriza mwami Museveni bamuteekako akazito nga bwe nzize nga nkulaga ennatti ezizze nga zimusibwako ez'enjawulo okuva mu mawanga ag'enjawulo mu bizinesi ne babeera nga bamuteekako ennatti takyasobola kubeera nga aweebwa obuyambi obwa buli ngeri obukwatagana ku siringi naddala okuviira ddala mu banka ey'ensi yonna IMF amawanga amanene nga Amerika ne Bungereza ebitongole byagwo byonna kw'ossa amawanga gano okubeera nga gaasitoopinga bannansi baago okujja okukolera bizinesi mu nsi Uganda okujja okukola obulambuzi mu nsi Uganda n'okubeera nga bano bajja okubeera nga babeerayo beezi n'okuwummulako gavumenti zaabwe zaabagaana dda kakati omusajja mwami Museveni nakkolera akatambi ng'awandiise ebbaluwa enkambwe ng'onaasaba asonyiibwe ng'omuntu ng'onaagamba mukulu munne wa Amerika ebigambo bye byagamba tebiriiyo wabula bangi mwalowooza nti nali ndi kuwolokosa omusajja tawandikangako ku bbaluwa kakati njagala owulira akatambi kano era okakase nti nagamba ebigambo bye kugamba teba propaganda wabula ababwino kutwalako ewa mwami Museveni kaguta yoweri taata Natasha kati no munange taata Natasha takakanya wansi waliwo kyawulidde mu mutima gwe n'agamba Mwoyo Mutukuvu amwogereddemu n'amugamba tojja kumalako asajja muwandiikire ebbaluwa omwegayirire awandiise ebbaluwa ng'agiwandiikira Biden mwami Museveni Yoweri Kaguta Yoweri His Excellency akulembera ggwanga lya Uganda awandiikidde President Joe Biden w'eggwanga lya Amerika ebbaluwa agikulubuuse ndabamu wano bitonotono bye bampaddeko ajjukira nti emabegakawo gavumenti ya Amerika yavaayo n'etandika okubanga bw'etyo esaba amakampuni gonna gali international babagamba nti ebyokukolagana ne Uganda epuleezi mutandika okubanga mubijjamu enta lwaki mu investinga kinene nnyo mu ggwanga lya Uganda n'olwekyo ne batujja ssebo ne kuba beneficiaries ab'enteekateeka eri eya AGOA togyerabira African Growth Opportunities omuyaye n'agitugoba mu Biden lwaki ono tulina amateeka wano aganyigiriza osibanya n'eddembe ly'obuntu kale ayogera ebintu bingi nnyo ng'atukonjera nga womanyi naawe yali atukonjera kati
Sebo amakampuni gatandika okuwuliza Biden kakati tugenza okuwulira ng'ekyamazima ono omuyaye ebbaluwa giwadde abavunaanyizibwa ku ggwanga lya Amerika abagambye mu gitwaliro omukulu. Sijja kulwawo nnyo mukwano gwange mpuliriza nga nkuteddeko akatambi ako wabula mbadde nzikaatiriza n'okujjuliriza akatambi ke nakkolera kubanga twali tumaze okubeera nga tusomola ebyama nga tumaze okubeera nga amawulire tugaloba nga tugafuna nti mwami Museveni yali amaze okubeera nga kakkana ng'apondoose ng'amaanyi gamuwedde nga yenna entegetege zimufamba n'agamba ekyokukola tewali n'awandiika ebbaluwa olwo ng'amasimu agakubye ng'abasajja tebakyakwata kwekwata ebbaluwa n'awandiika ebbaluwa eyo nga bwe nakutegeezako emabega gwatugoberera emboozi zaffe ku lutimbe gaggadde olutimbe lw'omuntu wa wansi olwa AKTV wabula ebbaluwa teyamumalira kakati ku bbaluwa okwo kwe yasindikidde mutabani we oba ono omwami yawasa muwala we amanyiddwa nga Odrek Rwabwogo n'amugamba nti ebbaluwa gye nawandiika abasajja tebanzirangamu wabula genda mu bigambo byo bagambe nti nkutumye nti nze nasindika n'ebbaluwa tebalowooza nti ebbaluwa yali evudde wa muntu mulala kakati omusajja ono Odrek Rwabwogo kwe kwolekera n'agenda naye n'agatta ku bbaluwa n'akuba amavivi nga yeetonda era eno gyakawaŋŋamulidde n'agamba mbu etteeka libaasayininga bagenda kubisazaamu ebyo ebyali bisayiningiddwa mbu omuntu simanyi bwe bakukwata ng'olidde ebisiyaga ogenda kukola kino ogenda kukola kiri kusaba babitambuza n'okubyogerako kaakali byonna bigenda kusazibwamu nga ne January lumu abasajja babagambye nga tannatuuka kakati bali awo mukwano gwange mpuliriza entegetege tezinaba kubeera nga munnange zitereera mu mbeera eyo kakati nno abasajja n'abakazi abalowoozezza nti President Kyagulanyi Ssentamu yavudde wano n'agenda mu ggwanga lya Bungereza yabadde agenze kuwetonda bano babawadde levo era Master Mulamba abawadde lecture ku nsonga lwaki President of Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yagenze mu ggwanga erya Bungereza era ng'ono yabadde ateekeddwa okugenda mu ggwanga erya Bungereza eno gye yakava emirimu egibalemye okukola okwagaza bannayuganda ensi yaabwe Kyagulanyi gye yagenza okukola si kwetondera abazungu kankulaga okwetonda we kuli kooti mu 2014 Parliament yayise etteeka ly'ebisiyaga bwe mala okuliyisa Minisita wa Museveni ye yagenda mu kooti ng'akulembeddwa nga yeegatiddwako Andrew Mwenda ne bagenda ne balwanyisa etteeka eri Parliament bwe yamaze okuyisa etteeka lino olwaleero erifukidde akayinja mu ngatto gavumenti eno ne bana ba NRM Andrew Mwenda yavuddeyo bulungi ku National Television n'agamba nti ngenda kulwana buli mu ango gye nsobola etteeka ly'ebisiyaga eryo terina kubeerawo naye bw'owulira obuwulizi Andrew Mwenda tosobola kutegeera kifaananyi kituufu Andrew Mwenda yani Andrew Mwenda yakulira akakiiko ka MK Project yakakulira official Andrew Mwenda bw'oba oyagala omutegeera yakulira akakiiko akanoonyeza MK Muhozi Kayine Rugaba akalulu Muhozi Kayine Rugaba yani Muhozi Kayine Rugaba ye mutabani wa Museveni atambula amenya amateeka g'eggwanga ng'ayagala bwa president kakati Museveni guwa NRM akambuwadde nnyo lwaki togirayo Muhozi Andrew Mwenda enjala kubanga Bayibuli ekugamba mbuulira b'oyita nabo kubulira empisa zo Andrew Mwenda avuddeyo ku social forums ezitali zimu n'agamba nze ndi muli wa bisiyaga kakati Muhozi mutabani wa president waba atambula n'omusibi w'ebisiyaga lwaki temunyiiga leka nyongere omunyonyola muganda wange n'ategeere nti ye bw'aba tayagala Bobi Wine it is his right naye ate okumuwamba ebigambo mu kamwa it is not his right kakati waliwo enteeseganya ezagenze mu maaso mu State House ng'abasajja bano kye basinga okubeera nga batunuulira biri ebintu bibiri obuwangaazi bwabwe mu bukulembeze bw'ensi Uganda n'okukuuma ebyobugagga byabwe ebiri mu Uganda kw'ossa ebyo ebiri ebweru wa Uganda wuliriza ebigambo bino ng'abasajja bano basala entotto bakoze batya okwenywereza mu buyinza mbukaabeerubale kabe Katonda nga tewali abajjamu era n'okwenywereza mu ssente nga bakontrolinga ssente mu Uganda kw'ossa ebyobugagga byabwe okubikuuma mu Uganda n'ebweru wa Uganda kakati akatambi kano ngenda kakuteeramu okawulire mukwano gwange mpuliriza wabula nkusaba n'obwombe video gimpere ekigalo mpyo subscribinge ku mukutu gwaffe okoonenekadde teweerabira omukutu gwa nkyukakyuka kansuka nkujje mu katambi ka Haji Miti nkutwa direct mu mboozi eno nange gye mpulidde ne neewuunya oba ddala Uganda y'abannayuganda Ssaabasajja Kabaka wangaale I sign out for now
peace. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunnyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya naye nga sula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abaana Adamu nkozesa nkofu ku kyoto kuno. Namala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Ajimiti nga banyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu. Bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata ne mbizinga ne mwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde okufuna omusajja omulungi amufuna. Sangeba ku namba 0752871515. Wamawulira agenda yabadde bweti bakole batya kubanga ne ebintu byabwe byonna bifu balaba tebakyalina we beeyongera mu maaso. Bakole batya okustabilizinga one kati bateeseza ku bintu bibiri abantu baabwe okusigala n'emirembe mu ggwanga n'okusigaza ebyobugagga byabwe ebintu bibiri batandise birowoozaako. Bulijjo tubibagamba Museveni yafaayo nnyo ku kuyiga okukwata obuyinza okuwamba okufuga teyafaayo okumanya ate bw'oba ekintu kigize okikola otya. Ebyo Museveni yatuuse okwejjusa n'agamba senga navaako 26 leka nsooke gundi okuba ebirayi. Nze asiimwe ebintu bino byonna byenjogera bituufu mazima. So help me God. Kuba mujja gamba nini Museveni yagambye senga yavaako 26 kati omwana we senga aweebwa akalulu. Ne bagamba tukoze tutya. Ulira abantu baabwe yagambye abantu batukyaye olw'ebintu ekitabantu ekyaliwo ekiwamba abantu ekibaddewo n'embeera yonna ebaddewo obwavu mu ggwanga. Abantu batukyaye nnyo kati tukole tutya okukomyawo emitima gy'abantu batukiririzeemu. Waakiri tusigaze ebintu byaffe n'abantu baffe basigale mu ggwanga. Now Kayihura ye yasoose. Kayihura n'amugamba muzeeyi tufuneyo omuntu atatubeerangamu tukolagane naye mu magezi nga talaganako nti nno tuli naye tuteeketeeke tusindike ekintu kino kituuke 26 tumukwase ekintu kino naye tumuwe script ey'okutambuliramu asobole okutuprotectinga n'ebyaffe tusobole okusigalawo naye ng'ali muffe mpola mpola kasaba n'afuna change bajja kukakkana naye omuntu ono tukolagane naye nga tamanyiddwa tetubeerangako naye. Museveni n'amugamba gwe ekyo nkiganye. N'agamba senga tuleetayo omuntu omulala yenna mu kiseera kino bajja musinga amaanyi tuba tuwaddeyo byonna ate tuba tufudde tuba tugenda fiira mu makomera oba mu exile. N'agamba tulina okuvaawo ng'era ffe tuliwo mu kiseera kino naye ne tugenda nga tutereeza ebintu mpola bannayuganda bajja kutusonyiwa. Wulira ki kye bagambye. Museveni n'abagamba bw'ati tukole kyonna ekisoboka tukwate ku constitution president alondebwe mu parliament kyonna kyekitwala kikitwale naye president alondebwe mu parliament
etteeka bwe limala okukyuka NRM ekyusa obuyinza bagende mu delegates conference ya NRM Muhoozi Kayinemizimu abeere president general wa NRM bateeketeeka okulonda Museveni ateeketeeka okulonda babbe akalulu nga babbaka aba MPs bagenda teekawo constituencies endala NRM gye n'ababaka bangi Muhoozi abeere ekibiina kireete Muhoozi abeere president wa Uganda bino bya MK biveewo tebabyagala byonna byakubamalira budde Muhoozi abeere president wa Uganda Muhoozi bw'atuuka mu ntebe bw'ati